Emikono erya Directorate of Industrial Training nga bayita mu lukiiko olufuzi olutwala ettendekero lino olwa Industrial Training Council bakyusizza obukulembeze. Olukiiko luno lubadde lukulemberwa Dr. Joseph Mubawala nga kati awaddeyo obukulembeze eri Dr. Ruth B. Nzikamusoke naye yama okusigala ng'ayambako olukiiko olujja. Era eno komite empyezeewo ngisabye egende buli mu saluuni temukkiriza muntu kusala nviiri nga tomanyi kyasobola. Ayinza okusala kaati ng'akusala face. Tumanya abantu bakola massage ne babatemako amagulu tembawulira. Kati ng'abaana Uganda ffenna tulina okwewaayo nti wojja mu saluuni ogamba gwe ssebo certificate ye eriwa yo osobola ki? Osobola kusala kirevu oba osobola kusala nviiri. Kati ogwe mulimu gwe tukoze era omukyala anziridde mu bigere Ruth Dr. mwesiga nti omulimu guno ajja gutambuza nange nkyaliwo mu nsi muno okulaba ndi DITN etambula. Ye Dr. Ruth B. Nzikamusoke ngono ye ssentebe wa Industrial Training Council omujja yeeyamye okutandikira Dr. Joseph wakomye n'asaba abantu okukomya okunyoma emirimu gy'ebyemikono era n'akubiriza abayizi abakyali mu masomero okwettanira emisomo gy'ebyemikono. Okusoma gino emirimu egy'emikono tukitwale nti kintu kirungi ate kati nti omwana asobola okuba ng'asoma ne diguli ate n'akola ne kati mu secondary tubitandise tujja byongeza ensubira gavumenti ejja kwongerayo ekyuse tulabe nti omuntu asobola n'okufuna dual curriculum nga ne woba osoma degree ate era ofunayo ekintu eky'omukono. Ssenkulu wa Directorate of Industrial Training Patrick Byakatonda asiimye olukiiko olubaddeko n'alwebaza okumulungamya ebbanga lyonna bw'atyo n'ayaniriza olukiiko olujja. We appreciate the outgoing chairperson and the members of the Industrial Training Council for your dedication, time, wisdom and good leadership offered to the Directorate of Industrial Training. Emikolo gino gibadde ku kitebe kya DIT e Lugogo nga gyetabiddwako abantu ab'enjawulo mu biti eby'enjawulo. Nga tukyali mu byenjigiriza abakulu